Nsanyusa nnyo bannange okubalaba nammwe mwebale kundaba. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mukama mulungi. That is his nature. Wow. Lockdown yakozeemu omulimu obuwabuyize akuva ddanga tubulina lwakuba sitwagala bwagazi kwemulisa. Tuba nabo eddiini teri atalina ddiini. Naawe Amooti olina eddiini? Bambatiza nze ndi musajja mu Protestant bambatiza. Naye nga babuuzeeko bannayuganda. Bannayuganda mbabuuzizza. Babuuzizza mu kiri embuuzi ey'amaanyi. Embuuzi erimu gunna ya Katonda. Banne mwe bali kwekumira ku TV eno, Soul TV, mwe bali kwagala Amooti, mwe bali kwagira music we, mwe bali kwagala comedy we. Ate ne program omukulu ono gyakwasaganya mukulu Mutebi. Original nyumba ya chuma oyongera akana aka field marshal kuboga mananye field. Siza field marshal. Wamala ebintu notandika okumeggana ng'ekintu kitandise okutaatamu. Of course twatandika sakyata. Already ne mu COVID twalinga tutetenkanya tukola. Nakoma okwogera naawe ng'otya n'okugenda ewa maama. Anti eriyo wali baagaanayo nga bagamba gimuko mukwatagana obimanyi COVID atambula. Kati ekintu kisooka naye nga omanyi twebbiriranga nga situmanyi ate security y'amaanyi. Obimanyi nakunnyonnyola. Nga security paka ndoza n'abasirikale okulingiza mu mooli mama ne babivaako. Kati Ebola yaliwo. Ebola? Naye tebanamuteekako nnyo maanyi nga bukyali luli ku COVID. Naleka otandise okusobola obugirita. Obukosi byali bya nankanyi byali bya campaigns. Byali bya campaigns nalingina okwesimbawo wangenda zigabira abantu. Omuntu tasobola kwerabira ng'omuwadde ejjirita. Amooti otetenkanyiza bulamu. Naye byonna bireeta bizinesi byonna byagaana okukola tewali kiwogenda. Nagenda ningenda kwesimbawo nasanga ambulera bagitutte kuba abantu gye baali bagala mu kiseera ekyo. Ate nga tebakumanya ebiseera obusungu bwali bungi. Nga nina gw'oteekawo okaseba nga ambuleera nga ali ku ambuleera nga abantu bakola ki? Ekyo ekyakubalamu amaanyi. N'ottuuka eri nga baagigaba dda. Ninyaga nti tenkanye nkozesa ambuleera amini nkozesa akatiko oba ettundubaali nga nabeera ndi ku byange tekikola. Byefaananyirizaako ambuleera. Ozi byefaananyirizaako ambuleera. Yagala nkozesa akatiko naye nga abamu ku ttiimu yange advising team naye ngamba ne boona okozesa akatiko basobola okukawula n'ambuleera. Nempowa nsoka nzikizaamu omuliro. Kozi wali oyagala katiko naki? Ettundubaali. Ettundubaali. Yali ayagala kwesimbawo mu Nansana municipality naye ebyo byamulemesa. Ekyo mwakitubuuzanga nnyo naddala nze mwambuuzanga nti Amooti yatugamba ajja ku BMP mu Nansana municipality. Ki ekyamugaana ensonga ogyogedde? Ensonga ngibabuulidde naye notuukayo ng'akabonero baakagaba. Ng'ebyefaananyirizaako byo nabyo biyinza okuleetera obuzibu. Obusungu bwali bungi kati bukkakanya tusobola okukozesa ebintu eby'enjawulo. Obubonero obw'enjawulo. Ne baasi yaliwo. Baasi yaliwo. Zonna baali babitwala dde ebyo. Ekozi ne baasi yali etwaliddwa. Nga ne bw'oteekawo takisi era nayo still ng'otosola. Era ebyo tewali njawulo na baasi. Ne bw'osaawo kaloole oba tukutuku. Akabonero katukutuku era nga yonna toyitawo. Akalulu kaali kamutawaana nnyo ako. Nkajjukira. 222 tuguvuddemu tuyingidde 223. Gukubeeredde gutya? 222 tebadde mbi nti kubanga ate nti tinga amalula twalina ofiisi zaffe wali nakulabye ntuzijjawo ntugaziwa katulu wali ku Makanga building Nalukolongo. Ekizimbe bakita Makanga building Nalukolongo ofiisi weziri ewe twatadde ne studio recording studio wenakolere n'oluyimba layita Meketa. Salimbe na Kasooto kuno nalimbe na muwala wange era wa Malula bamwita Jemima. Kati nti 222 tabadde mu tutandise kati comedy ku ma TV twamuwaddeyo batandise omuzannya era mujja kuba muli awo ne ku Soul TV tuleseera ka comedy akalungi abantu kwasobola okunyumirwa. So olugi luggule mukaleetadde. Saawa yonna tujja bagamba katumale okweteekateeka bulungi tukabaleete abantu baseke.
omuntu asobola okusoma ku Bible ate n'amala n'alaba ku comedy tekiri mu sitaani ekitegeeza 2 tekutambulidde bubi abantu abagweko okkola gwe si toliimu of course ku side emu olumu nti atunyizeemu olwensonga tulimu abantu baffe abatufuddeko okitegeera tulina abantu baffe tuba twagala ennyo abatufuddeko ab'amaanyi ku speed awo baani abo Kasirye Gwanga Sepiriyani Kirumira biki bikyawo waliwo abantu abafuddefudde awo ku speed awo bonna bonyumya badda bonna bonyumya ba myaka 2-3 emabega bafiiridde mu covid wandibadde onyumya ba Sepiriyani bafiiridde mu covid ikoze oyo Kirumira naye covid yali atandise wakwati munamuntu wali tebanamulanga yali Japan neweyogerera nga ali akolola nga mwali muno akuba tebali banamumanya ng'esirimu bwe yajja muno mu Uganda nga abantu bamutegeera nga balooza malogo ng'omuntu agenda okuyingira mu ssabo ng'atalaba n'omusawo agenda omujjanjaba ali atyo kati lubakitegeera nti no si ddogo olaba n'omusawo olimutwala owulidde ne bagendako mu basumba otuukawo omusumba nga n'omusumba naye ali atyo yali badde akusabira agoba emizimu awo tanamalayo na ssaala ng'agenze dda mu ttooyi owulidde so nti 2022 nga okunyonyola kale buli mwaka yesi tufiirwa abantu naye at the moment tusigala tukyagenda mu maaso tusobola kuzikiza tulina kugenda mu maaso abantu of course babe nga banyumirwa buli ekigenda mu maaso abayimba ennyimba abaana bafuluma ennyimba ez'enjawulo eza gospel ennyimba zino endala ez'ensi mpola mpola kyokoleddemu kyoyinza okugamba bakulaba ku Soti TV kyakukyusa office kuyimba luyimba nakola studio of course ekyo achievement nene kubanga twafuna office wali kifo wagazi otwali wali wafuna ne katulina wa kifo omuti office space ya office nungi ayine otadde studio nayo achievement nene so kitegeeza nti abaana bajja kubeera eyo balina ennyimba zaabwe baagala okukola zibanazanya ku Salt TV basobola okujja wali ate kumpi basobola okujja ku studio ya Marula ne bakola ennyimba zaabwe ebima twabijja Germany bizito omuziki guli heavy bajja kuwulyako olwo oluyimba lwa meketa lusobola n'okuzanyibwa ku gundi yammwe twalufulumiza meketa lumonde n'endago bwe bityo meketa kuno okumeketa omuntu nga muno meketa emberenge kugaaya nerukomawo ku bigambo bisatu nerukoma ku bigambo bisatu sirumazeeyo kwasa luyimba bwomu olwo paati y'omuwala gyayimba ekitegeera nabiyimba obwomu kati ye omuntu anaasobola otyogenda ku YouTube alulabe aga naluwulidde seeta agenda mu YouTube so buli kimu kyakkangamu nga mwe mukola promo zammwe okangamu omuntu n'alinda programu atweyanza nnyo tweyanzege tuli ku anniversary experience Amooti Omubalanguzi gwe tuli naye olunaku olwaleero atulabika tutandise olugendo kutambula naye nga abantu kimubadde mutusaba atukibatuusaako 10 n'ebikumi by'abantu bibadde byagala okumanya ku ajenvudde owa Amooti Omubalanguzi naye olwaleero akatutandikire wano wetutandikidde jenvudde we ate wanvu omuntu okubanga oli myaka 4 myaka gyonna anozootoba nansi kale tosobola kuba nti ejja kugwera mu lunaku lumu oba 2 kiyinza okutwala emyaka 2 nga tuli ku muli kunzi andiko gundi sitole y'omuntu w'emyaka 16 tesobola kwenkana ya muntu wali mu myaka 4 era bw'osanga nze ojja kusanga nga sitole yange yinza okutwala omwaka ate bw'ogenda bw'osanga omuntu omulala nandujja ate nga yinza okutwala emyaka 4 ekyo amalula ekyaliwo nga bwe yali 2022 mwasigaddewo oba covid alina bye yataggululako n'aba bajjako tetulina mwana n'omu yafiira mu covid era amalula yonna yonna nzijuvu bulungi edi kigere kiriya walla kapaapa ali kiriya walla simoloboy ali bulungi amalula woliyaza abalenzi bali abasatu abazina nabo bali bulungi nange kabwejumbira
kozi gundi ye wali wamutagende atamu kasoto agende nakyo kiba kituyamba nti baba alina ageze Canada okuyiga ebyanankani ebya movie kiba naffe kituyamba kino kitwongerako. ate ono Wemakindi erinnya nno siryerabidde bajja kulinzijukiza ani small boy Kapere Kapere talimu amalule eno empya Kapere rede yalimu amalule enkadde mwe yasigala jesu wakwanta olusi mbaye n'ekintu kyenjagala omukozesa kwamba lisagalira abula ennyo mu bantu kubavaamu nti omwana we asigala mwana wo oyinza okuba omulengera wali n'omulengera babaawo kyetaaga n'omuyamba naye nga eno system ya amalula tagisobola kale asobola okwetakulira asobola okwetakulira era abeerawo nga wamuyambanga Kapere anti era bukiri n'essomero gyewasomeramu gy'oli kati navaayo ovaayo noweetakulira eso siddibe mulwokuba lyakusomesa ogenda kubeera awo 22 gubaddemu challenges nyingi naddala mu nsiike y'abannakatemba bannabitone wetugenda okutunuulira n'abayimbi nga naawe mwoli wetwaguyingirira nga mukyatoba kulaba nga mubaako akasente kemufuna kuvawa n'okusingira ddala okuva ewa genosale era nze nasemba okusiibula nga oba tonnakafuna nze nabibalamu nga ndaba ate sente z'okozesa ogenda ewasale gyali simanyi kikyamutwala ggulu eno yange okitegedde yali kapeeka ate neyeyongera eggulu ngoladda togenda kumalako ojja kuba wakatuuka eggulu bagayita ate kati salimu sale ofisi agitaddewa Sudaani kati ngolaba ate obusente bwogenda okukozesa abuguzemu akawunga akolaki asinga ate otuuka eri nebibatulaga awo abaana abamu batuuka nga tebakoze naye appointment security ne bakunkumula emiggo omanyi okukuba emiggo nga ate enjala ekuluma kati ng'asigadde waka baali ku luguudo okumala kumpi mwezi mulamba nga basula ku nguudo so tebyali byangu nga ne salimu sale ebimutamye kuba basuubira abantu 6 abantu bajja fusonya ate bonna boogera ekintu kimu baagala ssente okitegedde kati ojja kulinda bulinzi nakkubira essimu at least nagaa jangu nojja nga olikushwaddira okusinga ate bona okubwa emiggo nga tokoze naye appointment kituufu biki ebikunyiizizza nebikusanyusiza mu mwaka gwe tukuli amabiga nze nandowooza nti ebitunyiziza nga artist mulimu abantu kati nga abamu efudde kati ngaebyo muntu mu mbeera gy'oli muntu oledi oli mu crisis ya ssente tolina kyoli ate omuntu n'agamba nti yatwala abacomedians okitegeera yatwala abacomedians n'akusayiningisa ebintu ng'omanyi bagenda kubawa ssente ate ssente bwazifuna n'azisirikira okitegeera ebyo kyanyiiza kuba omuntu asobola gamba nti Amooti wafuna ssente n'endagamu nti yongirina nadde ate naye nga osuubira nti omuntu ajja kuba mwesimbu akole ki abawa akasente mubeewo kuba byali bya compensatinga nti covid weyajjira abantu bali batandise okuba tutegese shows nezibeera cancelled so omuntu n'aveeyo n'agamba nti kakati engeri gye ndi nti nze ntwala abacomedians kakati nze musayininge bagenda kuba bakola ki then toddamu omuwulira okusinza ku mbeera gy'oba obulamu olaba nti kaba kajja kubanga agenda okukugira okubagamba nti mubisayininge ng'akola ki agenda obigamba mubisayininge ng'avuga kavitizi bigenda okudda ng'ali mu benzi okitegeera mubisayininga ali mu kavitizi olumala bigenda okudda ng'alimu emweru kyoba olaba nti wayinza okubaawo obubbe bwenkunalaawo naye nabyo bino bitubireka kuba naye era si aba obulungi naye endowooza kuba kweyiya buli omu aba yeetetenkanya ate bikusanyusiza mu mwaka ebisanyusiza mu kwaka of course kyekintu okubeera nga abantu na famire yange sifiiriddwa muntu n'omu okitegeera nti famire bonna abantu natusobodde yes covid yabakwata nesobola okubajjanjaba ekyo nekinsanyusa n'okubeera nga abantu banatwerabira nti emyaka 2 badde tubatula ku stage ne bakyatujjukira era shows tuzifuna mu bifo ebyenjawulo tutambula mu bitundu ebyenjawulo then kijja twangula naffe amaanyi okufuna kuti obusente butana tufunyeewo sobola okuddamu tukola shows twakolanga ng'akabadi k'omwaka ne shows endala ezijja okubeerawo in future naye nga weetegese bulungi twetegese kubanga nga bwe nkunyonnyodde
nti comedy omupya waali n'omukadde tumanyi omuwanikayo abantu namulaba basasobola okulabako edda twazanya edda nga patina wange omupadde bitama mukama mwoyo gwagumuze mirembe bitwazanya bafuna omukisa okuddamu okubalabako nga kadoma tubawanikireko ntubalaga ntubaga old is gold era omuntu agenda ku Facebook page yange abirabayo gyebiri comedy oyo ntubawane n'ebiriwo mpola tetunaba kuzikiza. Mwe bannakatemba mutunuulira okusika omuguwa okuli mu bayimbi kuba wakyakuyiga ki naddala mu bukulembeze simanyi wammwe bwe kiri naye mu bayimbi bw'okitunuulira embeera eriwo kati mu bukulembeze byonna byebimu ekiri mu bayimbi ne mu bacomedians ekiriyo nti nabo abayimbi bennyininyini abatwala abakulembeze abatwala abayimbi nabo bali bubi tebalina kibayinza kukolera ba artist kuba bano baavu era akasente akaba kavuddeyo omuntu agamba lwaki silundamu nkoko z'amagi naye nga abantu bandaba nti nze ntwala abayimbi naye tebalina kibabayamba tebali kyamaanyi kibabayamba okujjako ngomawo babakkiriza gavumenti ne basapooti bagandi kati copyright lo tugitaddewo kwawo sente ziba zijja nga nawo bisobola okubayamba ki nti alimpa yandibadde mu ddakiika yandibadde yatwalidda na India mumujjanjabire kuba sente zibaawo naye kati anyona okuba kati nga bali baawo yakola ki yamuyunga naye mulaba ku stage agenda nayimba mu kagaali juga tanatereera bwongo agira n'ekyanga n'avuma nnyina okitegedde kati treatment ayinza obuyitaga treatment y'amaanyi ng'omuntu naye sente teziriiwo kituufu yalina akakima togera empolampola tekituufu yatambulanga n'akakima osobola okuba n'akakima because it's a kit also nga bona otambula ne kapa nga bona otambula n'enjiibwa kati n'akakima ayinza okuba yali akalina naye tugende mu maaso esobola okuba nga n'enkima yali agirina nsobola okuba nga naye agirina nga naye ngayo enkima bwozimanyi okufiira mu accident si kyangu kanyola kuba kaabuuka mu ddirisa ne kadduka sikirinaako nnyo idea naye nawulira mbu yalina akakima ke nange mbiwulira buwulizi nange sibiinaako bukakafu n'okuba nga mu kitundu we yagwa enkima bazirya nga baakalya mwe bannabitwa ne bannakatemba mu bayimbi bano naye gwe oli muyimbi wonna ogwawo ne mukuyimba King Saha n'omukyalo owagiraani n'omukyala ki omukyala bwe bavuganya bwe baali bavuganya ku byagundi bino by'ekitebe kya Nankani ne King Saha naye talina kyamaanyi kyagenda kukolawo kubanga era sisitimu y'emu just mpozi okuteekawo kacyenji olabe kuba naye ajja kutuuka alabe ngaera obusente sindi bebamuwa naye bebajja omuwa oluusi n'obusalira ddala owulidde ate nga King Saha naye muvubuka muto akyalina ebintu byayagala okumaliriza okukola ng'omuntu owulidde tewali kyamaanyi singa ddala kyali kiriwo ekiri singa era olaba nga baga nti wano gundi ali wano alwanirira artist ono promota aganya omuwa balance we promota amulanga tamugambye bino bya bidex bagira ne balanga nga tagambyeko ye kyafa sente tafa ku bulinnyayo balifa okitegedde ate bagamba bajjaga nti wandindoopedde kati omuntu ogenda omuloope omusanze mu ofiisi omuloope abitex ananga abitex ajja kugirako ate akakadde kandibadde akuwa ate akawe bali bendi babigwe nga bagamba ebintu bikwate empola okitegeere ensi bweti bweri naye time ejja kutuuka nga birimu n'embooko ng'olaba nga gavumenti etukutteko nga nabbanja akutta abitex oba bajjo nga amugalamizaawo embooko 6 then bapromota abalala kubakola ki kubalabira naye kikyali tombulidde gwe wagira ani ku Sindi ne Saha obiresaawo bulesi flat sibirese flat lwensonga nkugambye okukyusaamu nako kulungi naye nawo tewali kyamaanyi oba Sindi asigalawo n'abeerawo paka oba Saha ze ndaba bigenda kuba byebimu reason being they are not fully supported. If they are fully supported then the artist bebagira kiringa bonateekawo ekibiina ky'abakinjaaji okitegeera ddaddewo ekibiina ky'abakinjaaji ddaddewo abakitwala naye nga tabakinjaaji tobakkiriza kutala ki kutta nte oba olabanga tebalina ki
kye bagenda kufunamu. Amooti oli ku ground ddala mu bino ebintu naddala mu mbeera eriwo wakati w'abayimbi bano abaagala obukulembeze kubatwala. Kituufu birimu politics nti sayidi emu ya Nuupu emu ye NRM mu ndaba gy'obirabamu, era kituufu byajjamu ba big size be tuyita ba big size kaakati mu kuyimba nti tiimu Bobby tiimu Bebe. Sisuubira kubanga tebyetaagisa temwetaaga nti ebyokuyimba tebirimu. Tuwali nsonga kyoba obitekamu politics nti nze ndi wa NRM ono wa FDC ono wa Nuupu, kuba abantu betukolera bonna babibiina byanjawulo abatuwagira bajja okujja mu show zaffe babibiina byanjawulo. Tewaliwo artist wetagisa kuteeka politics mu administration okitegeera. Just kola ebintu artist ebyetaaga ebibayamba ebinayamba n'abaana abo kuba nabo bazadde abaana abo boolaba ali n'abaana abo bajja kuzaala. So naye nabo bibasobera kuba ate b'olemerako ennyo n'ogamba oli bakulonze okutwala abayimbi n'olemerako nnyo n'oyagala ekintu okiteeka okuleba entuufu tomanya. Drone esobola okupaakinga awo nnyini ewuwo nga tebavuddeemu n'ogirako bulabi n'omanya nti olina gwetereeza n'obusajja oluusi okugulawo ne bukulingizaako buti ne buzaawo enkeera n'okyusa statement n'ogamba ekintu so ebintu tujja kuba tuli awo tujja kuba tuli awo. Okutya kwa drone wawe mukutuusiza drone mutuusiza ku ekyo okugitya nti epakinga parkinzi n'otandika okukankana. Olaba kati ne taxi zennyini tebamala ziteekamu bikuubo nga za drone tebazirinnya. Ne drone bamala kugira nnyo kulanga banne drone tezirina buzibu muzirinnye kuba n'ez'ebikuubo zakimanga abantu mukitegeera zakimanga abantu. Kati abantu bagenze bagwamu mpolampola ekiwuggwe. Munakatemba ki era na muyimbi ki bw'oyinza okugamba nti mu butuufu bakoledde omwaka 2022? Ani gwe bakoledde? Ngamba gwe bw'oyinza okusiima nti tewali abantu basolinze bokka mpolampola. Omuntu nakuba akayimba ke bwepwa ne bakaagala. Temulimu nti gundi okukuya amawulire tebannange Kenza akoze oluyimba gavumenti emukoledde video oba emukoledde omuyeeta kulabeta kuziba mudura bano baskini n'ebigenderako alien skin baana bonna batoba butobi mu ngeri yaabwe. It's hustling. Toyina goyinza kujja mu naye badde artist babeerawo engeri yo nti omuntu abaakozeyo ka hit oba ekibiina kyetugambye ekibiina ekitwala artist nekikwatayo milioni 2 oba milioni 3 ne bazimuwa n'ayongera mu projects ze endala mpolampola biki ne tebiriiwo. That's why omuyimbi atuuka wali ku stage watanabakulya n'ayimba oluyimba lwe olusooka batanagenda kulakubye n'abuuza nga temunfuuwa kiki ekigenda mu maaso. Ekitegeezo yawukana ne lisiti yafulumye eyaki eya Bebe Cool. Bebe Cool lisiti ye yeeyo yalina ye gyeyafulumizza. Teyakutaddemu ani igwe nze sina kategori mwengwa nze kategori gyengwamu nja ndala nnyo mu bayimbi mwoli. Era banteekala mu gundi banteeka mu bayimbi kategori ennyimba zange zanjawulo nnyo. Yadolina gwodomosi mama sirire jula mama namande golina ebijanjalo olanga kategori zizina bikwataganira okitegere kategori gyendimu nti ndala okitegeera kategori yange twanabaawo muntu aje pampalikako gyendimu ne Bebe Cool tagitegeera kati olw'ensonga eyo olidde Mama lugenda luki lwerogabe okunyonyola ennyimba nnyingi olugizeemu katono n'abalabi bayinza okuba bagende ku YouTube channel ya Omubalanguzi ennyimba gyeziri naye nti lwerupya Bebe Cool gundi gye yakoze okitegeera simbi kubera abantu batadde era bayimbe bulungi ni waliyo n'abalala olujja kwesanga nti waliyo abaana abayimbi abalala abayimba gospel ku TV zino eza gospel zino ezammwe nabo kati bali Vixon biki nabo nga balina okulowoozebwako okitegeera mpolampola categories nnyingi wali abantu abayize ennyimba nga za kalicho nga bono nyigiri pawa nageya nabo gye bali. Awo mama namande si waago ani mama namande golina ebijanjalo era ndoze bamubakisiraga
nange bwe ndaba yinza okuba egwomo egwomo mu nnyama etalina gumba ekitegedde. Musumba Lwandasa ow'emukono ompereza ka message gwe ne famire y'omugenda mu maaso n'okutulaba tuyanziza nnyo tuyanzeege obawe n'enamba yange bantereko mu mobile money alime tulabira bwereere ojjajji musomera nga tumaliriza yakuwa omwaganya ogimuwe. Waliwo lisiti yafulumiziddwa bannaffe aba National Promoters Association nga eriko omukono gw'omukulu Bajjo Events nga yataddeko omukono Mukasa Andrew amanyiddwa nga Bajjo Events National Coordinator ow'ekibiina ekyo ng'agenda mu maaso n'okutegeeza bannayuganda. Tujja kutuuka ku kyemisolo naye tusooke kino nti yalaze kategole y'abayimbi, yalaze amannya g'abayimbi balowooza nti be b'amaanyi era nga bo ba promoters ne bagamba nti buli muyimbi ne bamuteerako ssente z'alina ze baagala abe ng'asasulwa oba mu bivvulu oba yonna gye bamuyise obutasukka. Ogenda kunzikiriza nkusomere lisiti eno abamu ku be baataddeko. Baataddeko Bobi Wine nga okumubuukinga booking price bagamba nti wa miliyoni 2 Bobby. David Lutalo okusinziira ku bannaffe aba National Promoters Association abali ku Sort TV mujja kubanga mukiraba ku screen yammwe nga bagamba nti David Lutalo booking price ebeera ya miliyoni 6. Abagamba nti Sheba Kalungi abeere ku miliyoni 5.5. Eddie Kenzo abeere ku miliyoni 5. Muwulira Dr. Zokka miliyoni abeere ku miliyoni 4. Jukira Bobi Wine ali ku miliyoni 2, David Lutalo miliyoni 6, Sheba Kalungi 5.5, Eddie Kenzo 5. Zokka miliyoni 4, Winnie Nwagi 4, Rema Namakula 4, miliyoni zentegeeza zalina okusasulwa ku bivvulu oba ku nsonga yonna ey'okuyimba. Spice Diana miliyoni 3.5, Misa Kisemakula miliyoni 3.35, King Saha miliyoni 2.3, White Benda miliyoni 2.2, Grenade oba Grenada oba Grenade ndoza bwe babayitaawo miliyoni 1.52, Azawi miliyoni 2.4, Bebe Cool ne bamuteekako n'aka big size miliyoni 1.15. Awo kooti ngawo nnyo miliyoni 1.15, Avinka miliyoni 2, Ronald Mayinja emitwalo 2.4, Juliana Kanyomozi miliyoni 4, Catherine Kusaasira emitwalo 8 wakati w'emitwalo 8 n'akakadde, Geoffrey Lutaya miliyoni 1.5, Mathias Walukagga wakati wa miliyoni 1.2 n'emitwalo 7, Irene Namatovu miliyoni 1, Haruna Mubiru 1, Palaso miliyoni 3.35, Fred Sebata miliyoni 1, Ediyawe miliyoni 1, Pastor Bugembe miliyoni 2, ate B2C miliyoni 2. Bannaffe aba Uganda National Promoters Association baproposing nti abayimbi bandibadde basasulwa ezo okugenda mu bivvulu. Kati gole woogwawo nze naawe naye okiwulidde proposal gye bazze nayo. Andi kati ekyo kizera kuba nti bano bambi ebivvulu bibasaze. Ebivvulu bibasaze bagenda bakola shows nategeka show naleta fuso 2 ez'abayimbi. Fuso 2 ez'abayimbi nga abantu basasudde mutwalo. Just bo bennyini be batabala ne batamanya nti fuso nti osobola okutegeka show ng'amalula twali tukola akabadi k'omwaka nga temuli mba artist bangi. Just ng'amalula netufuna abantu abayitirivu okitegeera. Osobola okutegeka show n'ofuna abantu bayitirivu ng'olanze Lutalo yekka n'omuwa ssente zitegeerekka okitegedde. Naye kati ezo prices bazoogeredde mu ki? Bazoogeredde mu fuso ze baleeta ezo. Oli ategeka show wano ku gundi ku ki bagiyita batya eno wano ku museum n'ayita fuso 3 ez'abayimbi nga bonna bali mu range ya miliyoni 3.5 kati agenda okugiranga zonna ziggweredde mu bo. Ebula ndi badduka buddusi labigote muntu wali muntu promoter akwa ssente nga azikuwa live olosanga adduse. Naye Amooti atubeere fair era tubeere sincere. Kubanga ezo ssente zataddeko ezo ssente za just muyimbi miliyoni 5 oli ojja zimpa just nze
just okulingizaako bulingiza bwoti oli backstage n'ogira katene bwoti n'olingizaako abantu n'obalabako bwoti izo millioni ezi ziba zigenze kulingizaako n'ogira oti n'obawuubira ezi kati bo nga bapromota bali mu nsi ndala ate n'abayimbi tuli mu nsi ndala ffe tubira bulala ali nabo babira bulala naye okusinziira bw'otunuulidde emiwendo gino temwabaddemu okuvoola of course okw'amaanyi ani gwewa millioni 5 ani gwewa millioni 6 sheba millioni 6 nedda Bobby omutadde ku 2 tetuganye Joseka millioni 4 Bobby gosobola okulanga enamboli najjula wajjawo buwumbi 3 bebe kulu n'omuteekakka mu kitundu mpozi kyabatuyamba kyokka ayongereko dollars nera ne bwayongerako dola wa dola 2 abeera waggulu nnyo million dola 2 abeera waggulu nnyo ozijjayo bw'omulanga obulungi ozijjayo anti temubikiririzaamu tugenda bikola abantu sente bazirina ate basolanga obulungi naye bano basuubiza abantu mujje simanyi biki ogundi ategesa abaleetedde kino mugenda kufuna ente nze ebivulu bingi byengenzeemu nga bantu abasuubiza ebintu nga tebiriiyo nabo baggwamu amaanyi okitegeeza naye nga bw'otunuulira lisiti otegeka sho nga bonna bajjo babitext wali ategeka sho nga sente za artist azirina baagala zijja ku mulyango mbu bwakola loosi ayagala ogikole naye ate bw'ayoola tasobola kugaa ndi munaaye leero nayodde kankole ki kankwogeremu so eyo lisiti y'aba fake promoters okitegedde naye nga original professional promoter nga waddala tasobola kuteekako ebyo ebintu ebyo tasobola kukola ebyo endowooza y'aba fake ki promoters oba bajjanka bayita bajjanka promoters lisiti y'abajjanka promoters bajogoyise jjanka bajogoyise jjanka bwabanga mwali bwabanga tayagala kuba addukemu mangu addukeyo yakitaddeko omukono bateekwa bamwadde ebiragalalagala oba yenyini alina ebiragalalagala byakozesa tuli ku anniversary experience Amooti gwe tuli naye 2022 ebadde etya 2023 ye agulaba gunaabeera gutya atutematema ku nsonga bwe zibadde naye nga bw'otunuulira abakulu bano bana abeeyita ba National Promoters Association kye baakoze kirimu element y'okuvoola okiise National Janka Promoters Association kubanga tulaba abantu nga bazitomukko naye nga akasente ke baba bataddemu kalinga akabavoola Pastor Bugembo kumutwala mu shoyo millioni 2 twali nsonga ekuleetesa fuso y'abayimbi okitegeera omuyimbi omu mulange bulungi omwe sente zitegeereka naawe osigazeewo sente naye kibaddusa bigenda kulaba nti basigaze ade olwataano nga bali mu mabanja ate jjukira ku miryango kwanza bapromota lwakwasi tuba na kamera wano bali badde nze nkulaga nti kati wano gundi yategese ogenda okulaba mu booking si yaaliyo eyamuwoze sente yasookayo abamuwoze babeera babasimba layini lero balaba mulaba abasajja bali awo mu busuutisuuti abawoze sente ono olufuluma nga omulala ayingira ng'asoloozezize kati agenda okudda ku bayimbi abasasule nga bali batutekeezaabwe ebbanga Abitex lyakoledde show zategekedde singa batalina helikopita eyiye bajjo singa na helikopita nga nnya nga zize yazigula naye kiva kulwakuba nti era still copyright law kubanga artist sente baba azifuna nawe promoter ogenda zifuna abatagenda kukanda nnyo Nigeria kizibu okuwuliramu nga balanga simanyi balanga abayimbi 30 mu kivulu otunuulira ekipande ekiranga ewali ekivulu n'otya nga bataddeko omutwe omunene gwa Amooti n'olukunkumi lw'abantu eno ebbali awo nga 8 naye nga bonna bakusasula naye nga ate bonna nga shobo eggwa bonna avaayo atema mulanga ate nga n'abalabi balowooza sente tuzifunye okitegeera so one time era wajja kujja kulaba mpola mpola nga abapromota omu ku omu abivaamu nga akkirizaayo kyamanda oba asika ecapati kino akikole ki akiveemu olwedde tutunakwetereeza kati omusolo ogenda gujjawa mu kintu kyotanaakutereeza okitegeera tuli mu kwetetenkanya mpola mpola naye nga ffe tulina buzibu okuwaayo musolo tetulina buzibu
naye naffe saidi yaffe eterezebwe sente zijje naye saidi yange batogiterezeza olina okusasula ekifo osasula venue osasula advertisement osasula authorities abakukkiriza okuya security n'abakukkiriza okukola ki okukolerawo then LC bantu 6 okitegedde then n'omusanvu anaaloga enkuba okitegedde anaaloga enkuba ereme kutonnya abantu 7 onogenda bamalayo nga ku mulyango osigaza sente mmeka Amooti mutegeka ebivulunga n'ekyo kiri ku budget yo ate n'enkuba nekkuba nga n'omulogo wazimuwadde nagamba mbu ataddeko emu emuzitoweredde ataddeko emu n'endala agikutte ne bwoba oyise musumba bujingo n'omugamba jangu onsabire mu kivulo enkuba ereme kutonya ojja kwetaaga omufacilitating amafuta okitegeera so buli kintu ebintu sibi abalogo mubawa sente okuloga enkuba ku bivulu netonyako nagamba nti emu gyataddeko endala agikutte nga naye tolina kipimo kikakasa gyakutte ne gyatadde naye nga sente aziridde bantu bivulu bibeeramu abantu ne baloga n'abantu bajje muntu naafuna omulogo ayagala abantu bajje ne bigwa nga abantu tebazze omulogo n'amugamba nti amayembe galina wekoze ki waliwo ekigawugudde ne gabaako we galaga nigagenda kudda abantu bajje abigamba saawa 6 kwakiro kati amayembe yoganadde bagadda ku 9 abantu nga bali awo balinze era linda bulinzi abaatisi bagenda kwanuka ku bizimbe abala besibemu emigwanga alisaddewo akagambo nze nsigadde nde alaga kompiyasi omuziki guntuddemu ngenzi sigadde ndi comedian gundi comedian tuddemu nkoze eki ntaddewo then banategeera nti ekintu kikoze eki naye mufunye ku misomo egibasomesa ku kiki mulina okusasula mu misolo egijja kubanga kasita ekyawana mu Uganda kasita ekintu mukirabako nti kijja kiba kigenze kujja mukyetegekedde system n'engeri gye mukolamu ebintu enabasobozesa okuwa omusolo ogwo n'embeera y'ogusasula mugitegedde oba temunnaba nensubira ntoza 80% of the artists tebamanyi reason being siga nti basiru era government system oba oliawo ne musicians association bikino ebigendako oba comedians association bani bali nabo balina sente ngasobola okusensitizing abantu ku ma TV social media ebintu ebigenda otambula naye tebalina kasente nabo okitegeera kati bigwe ekyo bakikusulako busuuzi n'ogenda nakyo tweyanziza nnyo tweyanzeege abagenda maaso n'okutulaba tusiima nnyo tusiimira ddala omwaka 2023 gwe tulimu atwaguyingidde atubadde tukyefumiitirizaako 2022 agutambudde gutya tugenza okuyingira 2023 ng'ebyo byebiriwo tugenza okuguyingira ng'abayimbi bakyalimiriddwa kalipo kakyagaanye okulonda omukulembeze waabwe ebyali bitegekeddwa ku sharing mwalaba Sindi ne munne nga ate bagenda mu maaso Kingi Saha nga tiyagasi yajja okubatagulula awo ne tutamanya ate kirigwa ddi kubanga abayimbi bwe mubanga nammwe muleeteza tiyagasi temunenya bewa kiseka moba kuba buli wamu kyolina okumanya n'obwavu bukulwanya siga nti baagala okulwana siga nti balina ssente siga tulabawo okulwana naye bwavu buli muntu agamba vaayo naye nkwatemu njeka ssente oli amugamba nti kati ennyimba nakagitandika sina gitukanako olupuleti ate onzija linda nje malirize owulidde kalinze nenveine nga Museveni mpaamu nfuge meraga alinda wala amafuta genda akazuulawa ehoima ngosoko muleka asoka akola kyagasima aba yakagamba naye mugamba vaayo ntuulemu nti ate walogolodi gwendabye wano so embeera gye tulimu ya buli muntu awoza linda analinda pakadde munalinda pakadde ekiseera kituuka omuntu n'anogoka n'agwa eri mulala najja Katonda yakimanya ye Mukama akimanyi tuba ntukula n'ebikola byennyini birangi tuka n'ekibaga kivaako kirana birana ne bijja ye Katonda yakimanya nti abantu bajja kuba bangu paka ogira kino n'abateerawo embeera nti bwe bagaana okukola kino nze amanyi gange kamba kakkanye onogoke
ko omuntu omukwata ng'okyali muvubuka n'omukwata mu ngalo n'omukwata ku mukono n'omunyweza bw'oti naye gy'oko mu kkula abawulira nga gulipu egenda egira ki paka lw'ogira oti engalo mu mukono n'okyokano n'oguka n'ogweri gunolwoka otambula nga omuntu alina kyakola ki abatulaba Amooti gwe tuli naye ebyo byakulabirako byagenda maaso n'okuwa so abantu buli muntu agezeeko okulaba ng'akolera abantu basanyuke kubanga kyekisinga obugagga then abantu kuba era tusobola kusanyusa buli omu mulimu abantu abamu nga bakolera ebirungi nebigwa nga tasiimye ngera ye wakufa nga bamutonda wakufa tasiima okitegeera omuntu asobola kubeera mubi nnyo nnyo 100 ku 100 adisi wabeerawo akalungi kabe byabufuzi kabe banaddiini kabe byaki kabe bayimbi alisi abaako n'akalungi tosobola kubanga ali 100% mufu lwaki bateekawo emmundu soka batuyambe tuleme kuyulika tebatuyuza batukamule naye tebatuyuza kuba tunayulika nabo bajja kuyulika bajja kuba nabo bajja kuyulika so tetulina kuzikiza olwa tuyise emyaka 2 ng'ensi tebetambula kati ate bino nga tusobola n'otutambula so buli omuntu omwana okuyimba ekigambo nti emitima gyakaluba it means a lot omuntu ayise mu covid kitegeeza ate bino ebiddako ebyangu tujja kubalikana tujja kutoba amalula tugiraba wa mu mwaka guno amalula yo kyemulina okumanya amalula omwaka guno mugenda kugiraba ku level endala nga bujjo bukaseera ebeera ekola ki eyambuka buli artist bona twafuna mu set back buli omu ne buli omu akola ki akomawo abaana bateeka shows abaana Spice Dana ayinayo show ye nga 13 era mugende muwagire bambi yekumakuma abeewo okitegeera muwagire mpona tewali kuzikiza so n'amalula musuubire akabadi k'omwaka kajja kubaawo next year wabeerewo ojja kubeera ebirasaagala bigira naye mujja kuba mubiraba mubifuna comedy mujja mufuna ow'omulembe ate omupya studio twazibakoledde weeziri wali eza music kamera baagala okukwata vidiyo zammwe byonna twabireese obusente obutono obutufuna tubukuŋŋaanya otukuŋŋaanya bwompa emitwalo 5 ndyako 3 2 nengatereka enyonyi yagudde luddawo yabaddemu ebisawo kati ate oba oli awo ate gavumenti oba minisitule ekola ku byannakali banatuyambira tukole ki tukole ebintu ebyakabi naye nze ndaba buli muntu ali mu kutema mulanga tewali gwe babeereddemu abakola ebina Uganda bali eyo abaana balaba nga bafa okute kamera yeetaaga kamera nga 3 4 yeetaaga okufacilitating abaana abo bakwata nabo mu movie eyo mu byalo naye nga talina sente yetetenga ate amala movie neggwa naye nga talaba kola ki talina gwagiguza walina giteeka ku TV ndala wana gyeta ku Soul TV nemugizannya ate simanyi bamukuba obulango simanyi bwe mubasasula abantu balinayo movie basasulwa ndowooza TV yokka eyabalokola esasula esigadde bakugamba mukama ajja kutemera kati nange nsasagga enjereere lwaki teweesimbawo ku bukulembezi bwa komedia bakulembera kati ebyo nno kati tujja kukwatagana baayi kyo gidduseeko ebyo jangu osiibule bannayuganda tugende obasiibulako obusiibuzi nga kyo tugikomekkereza bannayuganda basiibule osanze sinnawummulamu n'eriiso limyuse naye bannange mwebale kubeera abalabi balungi mwebale kuwagira Soul TV mwebale kuwagira Amooti mugende maaso n'omuwagira ttiimu ya New Amalula Production ebipya tujja bibaleetera tulinayo n'akayimba ka gospel nakagamba mukama oli muyaayo tokalaba nkakayimba ako nakagamba mukama oli muyaayo gospel gyeri ne video yaggwa tulina mutebi ensi egenda kuleka tomanyi kigenda mu maaso abaagala okupangisa New Amalula Production mujja bugizi wali
ku Makanga building Nalukolongo Kabuusu side mujje office zaffe weziri awo mutuwe emirimu abantu bamwe tubasese nenzize manju zeggule wali nsangawo bulijjo emmotoka yo yalagawa lubaluseewa ani tubadde mu festive season oti ab'embaga bagipangisa bagipangisa endongo gyozalaba bagikoona oliba tolubulira embaga bagipangisa emobi si eyo eri serika si serika lubaluseewa koloboza terimu mizinga bagiyita karen embaga mune ebadde ekola ku mikolo gy'embaga abantu bagipangisa okutambuza abagole baka abantu babiri basatu botumira tusiibule tumalirize program ntumira famire yange ntumira abaana bange mwenna ntumira timu yange enyamala production nentumira abawagizi ba Amooti Omubalanguzi n'enyamala production bannaye mukama abaw'omukisa wonna we mujja abaddizeewo temuggwamu maanyi temwewalana owulidde buli omu ayagalize munne ate nenebaza ne management ne staff ya Salt TV okubeera nga nammwe mutuwa omukisa ntukola ki ntubeera ku mpewo